eno generation omufuzi oba omukulembeze yagiyingira nga simu oyina okubeera ojja kukiwulira. Abaana bakyusizza ekintu anti ayambala kala z'ekibiina kyo n'awaana omulala. Gwe bw'obanga omanyi nti wafuga okuva mirembe giri n'osala n'ojja mu guno, amazima gali nti abaana bajja kusuula eddalo. Omwana yeesala yunifoomu y'ekibiina kyo n'agamba nti ate mmwe gw'olagidde balonde Kyagulanyi. Remember, Kyagulanyi we wa generation yaabwe, kakati mujja kiwulira. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira ebigenda maaso. Bobi Wine ali Kasese. Baganda bange, Kasese yogedde. Tukkirize tugaane Kasese aginyonyogedde n'eseka. Bwe ziba nseko etyentyebuse. Agivunnamizza ku mavivi ku ttaka. Eno mu bitundu bino maama w'omugenzi Marinos Alexandria gy'asangibwa. Amaziga gakulukuse mu campaign, abantu bakaabye nga n'abali ku katuuti bakaaba. Mama wa Marinos ebigambo byayogedde ne Kyagulanyi byayogedde biyungudde abazze kulaala amaziga. Bino byonna ogenda kubeera ng'obiraba. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tuwolekera Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ayongedde okubeera nga akkaatiriza ensonga y'eddembe ly'obuntu. Era Katikkiro wano talemye kusuulayo kagambo nti bw'oba oyina ennyumba eyo ng'olina oluggi lwa muti, galawo. Oli bw'aleeta embazzi oyinza ogibaka ng'eganya okuyita mu luggi. Olaba bw'omuddiza embazzi eyo. Katikkiro ekintu ajja akigoberera bulungi. So nga ate amagye UPDF eyongedde okulabula ne sekulabula yenna Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagambye teyeerimba basobola omukwata era asobola okuvunaanibwa olw'ebigambo Kyagulanyi by'ajjayogera. Bino byonna tubirina, tugenda kubeera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu Nandala Mafaabi yakwatidde FDC bendera. Nandala Mafaabi agobeddwa. Nandala Mafaabi ebintu si birungi ku ground eyo. Abaana bamutwala tinka. Bino byonna tubirina mu mboozi ey'olunaku olwaleero. Ogenda kubeera ng'ogiraba. So nga ate njagala tusookere ddala tukolemu bwe tuti katono tujje ebigambo tubyogere ebisingako wano. DPTV Uganda, Dawn People Television. Tolonda kintu kyonna kya yero, londa umbrella. Omuntu wayimirira n'akugamba nti eyo NUP nja kugimaraho. NUP Kyagulanyi alina omukisa nti afunye generation y'abataata ife. Bataata nga twagala okukyusa ensi, twagala okukyusa ku bukulembeze, twagala eggwanga lifune ku president omupya kuba tetumulabangako. Ng'eno ensi bw'oba oyagala oba toyagala, gye nnina okusiga mu mwana wange ewaka. Wano okwagala ensi ye
abantu okutegeera kikyayina okwagala. Kakati abaana baabo ogamba Kyagulanyi ojja mumalawo ne bataata yefu abavubuka naye ng'omaze okukitegeera nti Uganda ebitundu kumpi 85 bavubuka. Abavubuka be bazadde abo boolaba ku screen. Gwolowooza bwe tubanga ebitundu 85 tukkiririza mu Kyagulanyi, gwolowooza be tuzaala bagenda kukkiririza mwani? Ekyo nno muyino kyebuuza abaganda mugenda kumalawo gurupu ya Kyagulanyi. Before nga tonnaba kyogera sooka otunule nnyo, kiyinza obbeera ekizibu. Anyway, deka tutandikire wano ebigambo. Twalaba abavubuka ba NUP abaavaayo nga bakutte emmundu ez'ebiyuuniyuuni. Era tuba tuli awo ne tulaba General Sejjusa ng'avuddeyo bw'atyo n'agamba nti NUP bwe muba mwagala buyinza mulekeraawo okugeegeenya ab'ebyokwerinda, mulekeraawo okukola ebintu ebiprovokinga ab'ebyokwerinda. Nti ekyo kyolaba ku screen ku provokinga babyakwerinda. Nye ne tujjayo n'ebifaananyi by'abaana ab'abasirikale nga bo bakutte emmundu za ddala. Naye ng'ekyo takyogeddeeko. Kakati tubadde tuli awo munnamagye yaganyuka n'avuganyako ku ntebe y'eggwanga ennene Henry Tumukunde ali mu kunoonya kalulu ka bwa MP kati ng'omwana tagireese yiiyo agaddewo yakuuma Jeno. Kakati tulinda Jeno Sejjusa agenda kuvaayo ne statement eyogera ku ono, kubanga oli Jeno munne bwe baawummula amagye tugezaako okulinda ajja atubuulire kino kyo bakoze batya, kubanga ye ali ku ddaala lya Jeno. Noono Jeno ono Jeno tamanyi nti noono omwana kyakola kibi, kubanga oli yatugamba kibi. So ebyo bye biriyo, naye ekyo kyonna kyonna kitegeeza generation. Abantu bwe batyo bo bwe balaba bwe balowooza, takutte emmundu wabula ayina in fact kifaananyi na kyayo, kuba okwate obanga ayina ekipapula ng'ogikubye ku lupapula bwoti, si bwe kiri? Akutte ekyo n'akutta olupapula ng'ogikubyeko, enjawulo zero. Tuveeyo then tugende butereevu e Kasese. Ladies and gentlemen, Robert Kyagulanyi Ssentamu ayaniriziddwa e Kasese ng'omuzira. Ayaniriziddwa nga president owaddala, ayaniriziddwa nga kabaka. Abantu b'e Kasese, they have spoken. Boogedde. Kasese eyanukudde. Njagala otuwe ku Kyagulanyi. Bwatyo bwatuuse e Kasese. Bwatuuse Kasese basose ne bamuwa essaala. Saagala kukulwisa, njagala owulire essaala y'ono omukazi agisomye oba agisabye ng'ayagala na kukaaba maziga, agisabye ng'ayagala na kukulukusa maziga. Simanyi Kasese eno kikibaddeyo, ne Kasese erina obulumi ng'osobola obutunula n'obulaba mu feesi z'abantu. Kasese eno erina obulumi obw'omunda, erina obulumi mbutuufu nga singa okera ku makya n'ogeza okwona ne bwe kiba kikwanso bw'oti, busobola okuyuza obulumi bw'abantu n'obusungu bwe balina ku mitima. Tuwa omukyalo oyo. Myself, Assistant Robert Ssentamu Kyagulanyi Kasese. Robert Ssentamu Kyagulanyi, I hand you the mountains of Rwenzori, the flows of
our new president of Uganda. Wakati mu Bulumi bawonzeeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ensozi z'Erwenzururu era nga bagamba nti gwe bawaddeyo 2026 abeere president wa Uganda era bagamba gwe mununuzi waffe bagamba gwe mununuzi gwe tulina taata tusaba Katonda akuguse ng'abantu b'Erwenzururu abantu b'e Kasese kosi waliwo ebigambo byatasobola kwogeraawo but Kasese ino Bulumi Kasese ino Bulumi abo abantu balina obulumi so bakwasiza Robert Kyagulanyi Ssentamu kaye okusookera ddala eri Kabamba ggulu Mukama Katonda ne bamukwasa ensozi z'Erwenzururu zimuwerekere zimuwe amaanyi zimusitule asobole okubeera nga akimeekinga era bamugambye alina full support okuva mu Rwenzururu. Tukkiriza nti waliwo ebitundu mu Uganda nga abakulu baali babisalako nga babirondera ye ebitundu mubimanyi nga byo babirondera si nti abantu kye baagala naye nga n'okulonda tebalonda abakulu babeereyo ne beetiikingira so essaala ebadde y'amaanyi. Now ekintu ekirala ekinkutte ye maama w'omugenzi Alexandra Marinos azze ku stage mukazi wattu n'akkakkana wansi Kyagulanyi abadde agezaako okubeera nga amubaka bw'ati amukwata aleme kugamba simanyi nga bw'olengeraawo abadde agezaako okumukwata aleme kutuuka mukazi wattu n'atuukira ddala ne Kyagulanyi kyasazeewo bwe kubanga kufukamira ffenna katubeere ku maviivi bwe kubanga kufukamira ffenna katubeere ku maviivi anti bagamba amaviivi tegalimba. Mama wa Marinos avuddemu ebigambo Bobi Wine yasoose okwogera then tuwulire ebigambo bya mama wa Marinos. Sometimes omuntu asobola okujja nakola ekibi nalowooza nti omwoyo gwo agusse n'oyo mama wa Marinos obulumi obuli ku mutima gwe omwana we yafa naye nga yafa ki bamusanga mu nnyumba akuba nnyimba za Kyagulanyi Ssentamu ne bamubuuza lwaki owuliriza ennyimba za Kayaaye ko mukazi wattu Kayaaye ki ono pulezidenti wange lwaki mugamba Kayaaye bamaliriza bamuwambye atwaliddwa mu zi safe house bamutulugunyiza bamulidde ebisiyaga bamukoze buli kikyamu bamusiize n'obulwadde. Ono ye Marinos bwe yali afaanana ono ye Marinos wansi bwe yafa afaanana ensi bw'etyo. Oluvannyuma lw'okuziika Marinos nga yeekubidde omulanga mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kaganye okuwulira ebitongole by'okwerinda abandi badde bajja bakwata abamusobyako ate baagala kuddamu kumukwata n'awaŋŋanguka mu ggwanga. Marinos n'afa n'aziikibwa NUP n'esalawo emuziike mu kitiibwa n'etakomena kumuziika buziisi. Ettaka we bamuziika mukazi wattu maama we yali akyalisasula NUP yagenda okuziika Marinos mu ttaka ng'ekutte ssente n'emalayo ettaka maama asobole okubeera awantu awali safe bwetyo n'esasula ettaka bagenda oziika Marinos maama nga tebamubanja. Ekyo kiteeke ebbali. Mama wa Marinos olwo lwe lunaku nga bawummuzaayo Marinos. Mama wa Marinos bamala okuziika omwana ate atandika okufuna threats atandika okufuna okutiisibwatiisibwa. Lwaki waleeta president wa NUP wano? Lwaki waleeta aba NUP? Naye nga mukazi wattu baali baziika mwana we. Era twakuzannyira emboozi wano ng'agamba omwana kiri kye yali ayagala. Omwana yali awagira NUP nga nze mpagira NRM. Nandiganye bali okujja okuziika munnaabwe
maama mu kunyigirizibwa yawunzika y'ekyaye naye n'asalawo awagire NUP. Olwaleero abadde ku katuuti. Njagala tufune ebigambo first ebya Kyagulanyi tuwulire Maama wa Marinos. Tino kumetinga shua yose yafira bwerere. Tino kumetinga shua Marinos afuna justice. Tino kumetinga shua abantu bebateka sese. Mama tukwagala nnyo. Tetugenda kutoa mama. Tetugenda kulekerawo ono mama ye mama tuzalira Marinos mama babuze kudachika. People power. Power power. People power. Abana bange. Baganda bange. Bamusiza monna. Simye oyo president waffe. Muzikira mwana wange banange mutuweka lulu. Ekyo kye bayita ensi nti bw'onyigiriza nnyo omuntu atuuka ekiseera ne yeekyawa. Mbadde mmaze okubaako kyenkuwa nti maama wa Marinos mukyala yali awagira NRM naye owulidde ebigambo bye. Mbegayiridde muwa omwana wange ono akalulu. In fact muwa omwana wange ono akalulu yajjanjaba Marinos naye yajjanjaba abaatulugunya Marinos maama be yali awagira ne batulugunya omwana we deera afukamidde ku maviivi mu maziga n'asaba abantu balonde omwana w'ono gwe yasigaza eyasobola okujjanjaba oli kyokka ng'ate akyamulabirira kubanga n'essaawa ya leero NUP eweerera abaana ba Marinos. N'essaawa ya leero NUP ekyalabirira maama wa Marinos. Mwabakola abantu ebikyamu mumanyi nti nno gwoyo omwana w'omuntu gw'okubya omuggo n'omuttira ku laale omanyi nti nno famire ye wagira NRM. Omwana yayina endowooza eyawukana ku y'abazadde be. Bw'omala okutta omwana w'omuntu eyo enju muba mukyagiina ye mubala nnyumba emu kubanga ennyumba emu evaamu abantu abasoba mu 8. Abantu abasoba mu 8 balina amaka gaabwe balina gye baawasa waliwo ababawasaamu. Mulowooza bagenda sigala nga basanyufu? Mukuba abantu abo be baana ba Marinos basigala bamulekwa. Oli maama kesi yeebase wali bano baana kakazi katukano kalina mu P7 buli tebumanyi kiriwo. Maama yattibwa mu bya kisiru. Tulina ku ddoboozi lyawo. Yes nali wandituwaddeko. Mary Flavia abaana b'omugenzi Marius Alexandria baabo nabo batuuse mu maziga amangi okubeera nga bakuba eriisa evvannyuma ku mulambo gwa maama waabwe eyasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Oyo gw'olaba ye maama Deni ono ye muwala omu ku bamulekwa. Essaawa zino kitalo nnyo kitalo ddala. Tukyalindirira His Excellency Bobi Wine okuba nga atuuka wano e Kasese. Ababaka ba pali bebo nti grupu ya Kyagulanyi ojja gimalawo n'abo ogenda batta n'abo ogenda bamalawo. Abo balina kitaabwe agenda kwagala balina basenga ababwe bagenda kwagala n'abaana be bazaala oba bagenda kula nga bagamba abo be battamu oyo ye yatta muganda waffe. So bino ebintu tolowooza nti buli wolwa mu buyinza ensi eyongera kwagala kale ate ku ebyo bwe buli wawulira nawe tebakwagala ate n'oyongerako ebikolobero. So emitima abantu gyennyika. Kyagulanyi wano wasinzidde ku lukuŋŋaana nkugambye nti lubadde lw'amaziga however much lubadde lwa ssanyu abantu bakuŋŋaanye
n'akuba omulanga n'asaba bannange munonde tukyuse bino njagala otuwe ku Kyagulanyi luno lutalo lwakuva mu slavery abantu b'ekasese seetaaga banyonyola Museveni yakoze Uganda kubanga yemwe ba victim abasingayo naye njagala basaba tukikozese ku mulundi guno tulina chance nga 15 January bannange tugenda kulonda lindako kamama abantu mbadde sinabasaba kalulu lindako baboyi bannange saba kalulu bannange munonde mbere presidenti era kabonero kendiko kabonero ki ate sirinzeka tulina ne sister. Okay, kale Kasese bwatyo bwatambudde twagadde tuwumbeko Kasese then tumale tumuteke bali. Now Kasese bwatambudde tetugenda kumwongerayo deka tugende olunaku olwajjo Bobi Wine yasinzidde katuuti n'abaako ebigambo byawa Babi naye ebigambo bino nga abiyisa mu luyimba lwe yayimba edda kano njagala bategeeza nti nze kannyumidde ng'omuntu weewaawo nendowooza nti tekaabe kabi naawe gy'oli gwe kanaakosa ojja kunsonyiwa naye nze kannyumidde ng'omu nga nze mumpimpika ngambe nkeezannyidde wadde nakalabye sooka okatuwe. Beautiful first lady. Wayakala tulia wanze nawe nekusubiza njiguna mukwano gwa bukadde toleka bayaye tuja ene wange netukuka baluka na kumbi na bakadde toleka wasajja kulo nganze man njagala abantu abeeyagala njagala abantu abeeyagala ebyaddala so tuveeyo eyo katugende mu mbeera etali nnungi okuwamba abantu kukyagenda mu maaso ekiwamba abantu gwolengera oyo ku screen yo njagala kubeera nga nkutegeeza ye Father Sekabira okusinziira ku mawulire ge tufuna mukadde kano galaga nti ono yawambiddwa era was abducted by armed regime operative with a numberless drone Toyota ICE. Ono yawambiddwa kigambibwa nti abasirikale ababadde bavuga emmotoka etaliko number plate ey'ekika kya Toyota drone. Father Sekabira akiikirira abavubuka ku Catholic Diocese y'e Masaka. Njagezaako kola follow up katono nnyo ku mikutu ndabe abadde ayogera ku byobufuzi ki ekiyinza okubeera nga kibaddewo. Tugenda kukola ko follow up tulabe. Okusinziira ku famire ya Father Sekabira bagamba nti kati zino ziri weeks 2 tebamanyi muntu waabwe wajali tamanyiddwa ani amulina essimu ze zaavaako completely off. Batuukiridde police station zonna eziri mu Masaka n'okunoonya buli wamu famire yegamba nti tewali wonna we bamulaba. Catholic Church is yet to release any statement about it,
but the family is in tears. Catholic Church tennaba kufulumya kiwandiiko kyonna. Ye ku muntu waayo kino kijja bbaamu emirundi ebiri. Either zina abductions ezibadde zigenda mu maaso oba nga kiri munda mu church oba mu ekereziya. So eno story ekyakula teyeetaaga leero kutunulya tugambe ani gwe tuyinza ossongamu engalo, ekyakula era tugirinde. Cause bw'ogamba nti it's now 2 weeks nga Catholic Church tennaba kufulumya statement yonna ku muntu waaye yabula, ekyo nakyo kiyinza okuwa endowooza endala. Then ennaku zino we boogera abduction, obwongo bulina gye buddukira kubanga kye batumanyiizizza. Ne bw'omala okusomamu wano n'otegeera ogamba eno story ekyakula era tujja gifuna mu maaso awo. Tuvumirira ebikolwa oba ebikolwa, yes, ebikolwa ebyokuwamba n'okubuzaawo abantu mu ggwanga lino. Ne bino byonna bikolebwa gavumenti. Buli asanze lwawamba, buli awulira nti alina amaanyi buli wawamba, n'abo abatali babyakwerinda bajja kutandika okubuzaawo abantu. Kati ate blame ensi ejja giteeka ku gavumenti kubanga mukifudde kya bulijjo. So gego mawulire si malungi. Bwe tuba tuvudde mu kuwamba, eggye lya UPDF okuyita mu mwogezi Chris Majezi bavuddeyo ne balabula Kyagulanyi Ssentamu. Ebigambo byayogera bya butwa. Ne tugenda bikuwa mutoki katsoke tufune emboozi. Eggye ly'eggwanga li Uganda People's Defence Forces lirabudde akwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga nti akomye obubaka obusiga obukyayi n'okwawulayawula mu bantu nti kubanga bugendereddwamu okukuma omuliro mu bantu mu kiseera ky'okulonda ekiyinza okusuula eggwanga mu ntata. Mu kafubo kekibaddemu n'akola ng'omwogezi wa UPDF Kano Chris Magezi agamba nti bazze balondoola obubaka bwa Kyagulanyi obuwaga abavubuka okwenyigira mu bikolwa eby'obutabanguko, kyagamba nti si baakukiwakyanya. Nze ndi muyeekera, tuyeekera gavumenti, tulina b'amagye olaba mu kampeyini ze batuse n'okukwata toyiganizi n'ebirala. Kino kyonna kitegeeza ki? Ebukoleza muliro omuntu wa bulijjo talina budde bwa kulowooza nti naye kino kyaŋŋamba kiri kitya, yatuukiriza ng'akoze eki. So in the end ojja kusanga nga abantu abawazi abayinsaitinze baze confronting security services. Kano Chris Magezi ategeezezza nti ebikolwa bya Kyagulanyi biringa ebirina ekigendererwa ekikusike naddala okukozesa abavubuka ensobi okulumba ab'ebyokwerinda kye batagenda kukkiriza, era batandise okumulondoola ku nsonga eno. Ab'amagye bali 8,000, abapoliisi bali 5,000, ffe bannayuganda tuli 4,000,000 n'okusoba. Bano tubasobola. What message is that from a political leader? You are inciting violence. Takomye kukyogera naye n'akiteeka mu nkola. Muze mumuwulira nti tuzimbe egaali kitegeeza ki? Wano twogeddeko n'omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi Dr. John Paul Kasujja n'ategeeza nti embeera eno evudde ku ggye ery'eggwanga li Uganda People's Defence Forces lyagambye nti teryetengeredde era likolera muntu omu okumunywereza mu buyinza. Ebikolwa byayo byonna mu byobufuzi bikulaga nti magye ga muntu, nti omuntu yagenda n'azimba amagye ge galiwo okumukuumira mu buyinza. Yeeno yokka ensi eyina amagye ageetaba mu kulonda ne gakola statements esinga okubeeza amaanyi mu kulonda. Ne watabaawo muntu yenna agakoma ku mukono, Electoral Commission tesobola agakoma ku mukono, poliisi tegasobola. Ono agamba nti embeera eriwo teyeewuunyisa. Njagala
okusookera ddala tutandike n'ebigambo by'omukulu asembyeyo. Akugambye nti ekizibu ekiriwo amagye ga Uganda ga muntu. In fact, tusobola okugamba nti bw'ogamba nti aga Uganda oba okoze ensobi. Amagye g'omuntu agasavinga interests ze ng'omuntu. Kyova olaba gavaayo ne gakola submissions mu kalulu nga tewali muntu aganyegako. Tulabye obutambi bungi ng'abamagye banoonya akalulu bo teboogerwako. Kitegeeza ejje omusajja yazimba akabinja ke n'akatuuma erinnya erya Uganda, tugambe nti jje lya ggwanga naye nga jje lya muntu ng'omuntu era basaavinga ye. Ekirala agambye nti ebigambo Bobi Wine byayogera bisiga obukyayi. Okusiga obukyayi kyeki? Bwe nvayo ne ŋŋamba nti DPTV erina abakozi 15. Erina abakozi 15 nga ddala kituufu erina 15. Kale tugambe erina abakozi 8 oba erina 2 ne ŋŋamba 15. Mba nsiga bukyayi. Kubanga Kyagulanyi waga nti abasirikale ba poliisi bali 800. What is that? Ekituufu muli bameka? Bwagamba nti amagye gali 400. Kituufu si kituufu? Kiki kye mutidde mu Kyagulanyi okugamba nti amagye gali bwe gati? Nti abantu singa mugamba nti tubiganye musobola obbalumba. Constitution yegamba nti omuntu ye boss. Era Constitution yeddayo nakibasomera wano neeragira Munna-Uganda singa omuntu ajabaata Constitution ow'amagye gyagoberera, Mwami Museveni gyagoberera, na buli omu gwagoberera. Teriwa muntu ali waggulu wa Constitution. Bwegamba nti Bannayuganda omuntu atukutteko obubi, inze Constitution mbalagira munzizewo nga bwe nnina okubeera. Eba ewadde beetu bannansi. Kati mbannyanukula ki? Chris Magezi kyagambye, yes, abuyinza buli mikono gy'abantu. Gwe lwaki ekyo kitya? In fact okitya lwakuba okimanyi nti singa onakulukera ne bagamba nti ekimala kimala. Ekituufu kitu nti obuyinza Mwami Museveni asobola obuvaamu. Gwe Magezi tojja buvaamu. Lwaki? Kubanga gw'oli musirikale owandibadde oweereza ggwanga. Niye ekikuwogeza ebyo kubanga oweereza muntu si ggwanga. Ne singa obadde oweereza ggwanga wandibadde otegeera Constitution kyeyogera ku buweereza bwo ng'omuntu. Then ne tujja kusiga bukyayi kwe tuli era kwe tuli. Era mugamba Kyagulanyi mumulaba era temujja kusirika n'ebigambo temujja kumukkiriza kumala gagenda ng'ayogere atyo. Naye bw'ayimirira n'ayogera n'abasirikale bammwe mwogedde, in fact ayogedde ku toy gun, ebimundu ebyo ebikolerere. Naye ono Jeno Tumukunde mukama we yali, in fact oyo akutta omuzindaalo ye yaleeta mukama wo gwoweereza leero mu buyinza. Muveeyo mugambe oli abadde tasobola gamba ono mwana nti ekyokoze kikyamu tokireeta ku kamera wano. Amazima gali nti yes, obulabe bwakyo buliwa. Atakikutte kiro nti omusanze akaalakaala nakyo nti owaayo naayinza okubeera ekiro kino ayinza okwefumbira mu muntu munnaye n'agawa owaayo kino ne kino ne kino. Ekituufu kiri nti kuno okutya bigambo ki Kyagulanyi byayogera ebyo ebiyinza okubeera
nti bya bulabe eri security ng'ovudde ku security n'abakulu abafuga eggwanga lino bigambo ki jaga producer tuwe ku clip eyo then tulabe oba yemu ku Christmas jezi bye beeraliikiridde then gwe munnayuganda vaayo mu comment section ombuulire obukyamu ani mukyamu ani mutuufu tuwe katambi polisi gowa polisi gowa military wakomadi okugenda ku visitation day ey'omwana wo osobola okutwala omwana wo mu boarding school ng'eyakomanda wo bwe bagaleeta cooperation bwe mumala otukuba embooko bakomanda bamwe bagenda mu hoteri y'enjawulo ne balya enkoko ne babaleetera akawunga mu bibaketi ne bakabawa Jagalo babuza omusirikale omukazi wo bw'abanga yeetaga kulongosa kitegeeza naye agenda kufa ng'omukazi w'omuntu omulala njagala mmanye tulwanirira mmwe nammwe babasasula bubi emundu gy'okwata ya $2,000 naye gwe bakuwa $40,000 n'okuba munnayuganda muno kubanga bakubeenoshinga bakulowoozesa omuntu bw'aba takkiriziganya Museveni oyo mulabe wa ggwanga njagala mumanye nti Museveni ye mulabe w'eggwanga polisi gowa military bw'obanga owuliriza gwe bata brainwashinga bwongo ng'obwongo bwo tebaabusangula oba tebaabuyiwaako mazzi look omusirikale asula ebweru empewo gwefuuwa enfuufu gwekuba ng'awerekera abakungu abatudde munda mu mmotoka lwaki ne mu kutuuka okulya emmere bagireetera mu kibaketi ngezaako tunula ebigambo bya Kyagulanyi lwaki bagireeta mu kibaketi anyway ekyo tukiteeka ebbali omusirikale akwata ekyokulwanyisa ng'emmundu lwaki okwata emmundu yo n'ogigula $7,000,000 $2,000 Kyagulanyi si we yagambye $2,000 ze $7,000,000 lwaki oli ogula emmundu ku $7,000,000 n'ogikwasa gwowe emitwalo 4 lwaki emmundu tezibeera wansi agikwata n'aba nga yafuna $7,000,000 kubanga emmundu ng'eri wano terwana ebeerawo emyaka n'etalagga neggwaawo terwana naye agikutte yalwana lwaki olowooza nti kino ekibeerawawo nga tekirina makulu kuba ono ne bwaba talina mmundu asobola okukuba omuntu oluyi asobola okutoba n'omuntu lwaki yeggwawo ekitono bino byonna abakulu bagamba Kyagulanyi byayogera alina okukola ki okubyegendereza yet ayogera mazima just nti abasirikale oluusi bambi babadde tebakitunuuliranga mu ange eyo nti naye ddala emmundu ebeetya $1,000,000 zino nkanfuna emitwalo 4 ukimanyi nti neddwaliro gye ntwala abaana ne bano gye batwala abaana naye abakungu abaabwe babatwala mu malwaliro ga bbeeyi lwaki ffe tebatuwa insurance eri abaana baffe ne bakyala baffe nfuna omusaala mutono naye tekulina insurance eri famire yange so ebibuuzo ebyo Kyagulanyi byayagala okugamba bano abasirikale mmwe bino mubiwulira tebibakosa abakulu bagamba ali mu bazuukusa abazuukusa twali twabawummuzaawo anyway byebyo Kyagulanyi either enteekateeka ezimukwata oba nga balinda abantu we baliragayisa ne bawulira nga ne bwe tumukwata kati tewali kye basobola kulwanira bamufune byebyo then njagala kuvaawo ngende njagala ne bino ebigambo kale baveeyo bagambe ni Katikkiro baveeyo bagambe nti yayogedde ebigambo ebiyinza okuleeta obunkenke mu ggwanga Katikkiro alina ebigambo byayogedde njagala otuwe ku bigambo bya Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga kankiddemu mugende mulonde
bw'oyagaliza obwa pulezidenti bw'atabufuna oyinza okuyisaamu gw'oyagaliza obwa paalamenti. Oyinza okuba olina gw'oyagala abeere pulezidenti, bw'atayitamu waakiri gw'oyagala abeere omubaka wa paalamenti ye anaayitamu. Owa paalamenti gw'oyagala bw'aba tayiseemu oyinza okufuna ssentebe wa disitulikiti oba owegombolola oba omukiise ku gombolola oba ku disitulikiti. Muganda agamba tezifudde adda na Lusogo. Bakimanya batya abeewaffe eri Kasanje nti tezifudde adda na Lukogo, mwama beeno ne mutakimanya. Temutya kulonda olw'emiggo. Temutya kulonda olw'emiggo oba olw'omukka ogubalagala, temutya. Kubanga ne bw'oba n'oluggi nga lunafu era oggalawo. Mukawulidde ako? Kaakati tulina enzigi ez'ebyuma nnyingi. Abantu bangi balina enzigi za byuma. Naye gwe bw'obanga ennyumba y'oluggi lwa lubaawo oleka luggule, kubanga olubaawo luyitamu embazzi era oggalawo. Oli ayinza okutema embazzi neewagamira mu lubaawo n'ojja omuggyako omuyini n'omuddiza embazzi eyo. Mugende mulonde, kubanga nfe twakulira wala twabeeranga essembabule eyo nga baganda baffe abalaalo nga bazimba obusiisira. Obusiisira bwe butye mu luzungu arch. Arch. Art. Kakati obusiisira buno tebabanga na nzigi. Bakwatanga emiti ne basazaamu olaba akalinga akasaalaba katya kano bwe kati ka X nga bateekamu obuti ne bawummuzaako nga tebaba na pata zine zikwata oluggi, bo bakakwata n'afuluma nako. Bw'aba afuluma nako n'akyuka n'akazzaawo bw'ati. Bw'aba akomawo ajjawo kajje n'ayingira n'amala n'akazzaawo. Yabanga gaddewo era tekiba kyangaala. Bw'ojja togamba nti eri munda mulengera abazzizaawo. Katikkiro agamba tugende tulonde. Newankubadde nga miggo givuga tugende tulonde. Ebirala ng'omukulembeze tajja bibagamba, naye kimu kyagambye. Oli bw'ajja wadde kati enzigi za byuma, oli bw'ajja n'embazzi n'atema oluggi olw'okuba nti lwa lubaawo, olaba watema embazzi eno neeraalira mu luggi luno olw'olubaawo, n'obaka omuggo n'obaka baguyita bati omuyini, n'obaka omuyini. Jjukira embazzi eraalidde mu luggi, n'obaka omuyini n'osikayo embazzi n'ogimubajja. Katikkiro kano kabadde kakulu nnyo. Wetugambira ne Katikkiro banaaga akumye omuliro mu bantu. Anyway, Katikkiro tukweyanzizza nnyo ssebo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Now, njagala tuveewo tugende ewa leader of opposition Joel Bisekezi Ssennyonyi tugenze kukolayo kyewuwe. Abaffe katugende tutunuulire Joel Ssennyonyi. Joel Ssennyonyi nga bw'olengera ku screen. Tusooka n'obubaka obwa Chris Magezi wansi wano mu katono. Chris Magezi yavaayo n'agamba, yabadde ku radio, Next Radio, n'agamba nti abantu muvaayo, ne mugamba nti poliisi yakozesezza emiggo, n'agammwe mukaabya kajanja obbakubye emiggo. Era omukulu n'ayongerayo n'atugamba nti
ku masomero gye twasomera baba kubisanga miggo newaka muzadde wo sewe yagunjuzanga na miggo lwaki mulowooza nti nno okuba kuba n'emiggo kati kibi nnyo omukulu Magezi ne tujja Joel Ssennyonyi ayanukule n'agamba nti ono alowooza nti kiryoke military okuba abantu oba okuba abawagizi basapoota b'omulala olw'okuba abazadde baffe baatukubanga ewaka oba baakubanga abaana n'agamba nti the irony is that his name is kakati buno bwataddeko nabwo bukulu si bwe kiri abe bweka bwataddeko okulinnya Magezi butegeeza nti wadde weeyita Magezi the so-called Magezi niye erinnya liri Magezi eryo liri Magezi okay kale wano mu Luganda Magezi aba Magezi ewaffe Magezi kati ono agambye his name is n'obuto bwerabira obwo buli ebbali so called ojja kiwulira omukulu okuba abantu yagamba emiggo ne ku ssomero bagikubanga abaana wanje n'abazadde batukubanga ewaka Magezi gwe ku ssomero lyammwe babakubanga bwe bati abaaye kitaawo yakubanga bw'atyo erwe tuve ku Magezi tugende ku bigambo ebirala in fact waliwo ekifaananyi kyenkuteereddewo awo nze kinnyumidde tukikozese ekifaananyi kyentaddewo kya mukyala amanyiddwa nga Anteila mukyala wa SB4 akyali mukyala wo babayewukana baddawe mukyala wa SB4 media katumugambe kitalo tugambe ki kitalo nnyo nnyabo kitalo ddala olw'okuviibwako mukwano gwo ennyo mukwano gwe yaani yoyo gwolengera akubye ekifaananyi bulungi nnyo ng'addusizza mukwano gwe mu ddwaliro era nga bwolengera eri byuma by'abasawo wano Mpiso atuteereddeyo n'atugamba nti kitalo nnyo mukwano gwange asinga afudde katugambe nti kitalo nnyo naye waayo kitalo waliwo embwa ezisinga abantu waliwo embwa ezisinga abantu kituufu mutuufu yo omuntu tosobola mukompeyalinga nambwa abantu abamu kituufu anyway tugende kuba ba leaders ab'omwakyoli eno kakati mwakyoli bakaicho leaders bavuddeyo bwe batyo ne bakulubuuta ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini omwaka guno gwe tulimu nga bavumirira nesse kuvumirira yenna ebikolwa ebigenda mu maaso ng'abandi badde abakuumaddembe babituusa ku bantu aba bulijjo abandi badde abakuumaddembe nga babituusa ku bantu ba bulijjo era njagala kubeera wano Kyagulanyi Ssentamu akutte ebbaluwa eyo n'agiteeka ku mukutu n'agamba nti kino kya ssanyu nnyo okulaba amaloboozi ng'agammwe nga muvuddeyo ne muvumirira
effujjo obutali bwenkanya obugenda maaso mu ggwanga obukolebwa ku bannayuganda. Agamba nti abakulu ba elders okuva mu Acholi sub-region Poyo Mate oba Foyo Mate Poyo Mate nti kino kya muwendo era kya mugaso nnyo mu kiseera kino okubeera nga muvaayo n'eddoboozi lyammwe bwe mutyo ne mukoowoola ne byabakama ne Electoral Commission to take charge okutwala okweddiza obuyinza mu kalulu kano obwabawambibwako oba obwababbibwako amagye ne police ne regime. Abakulu bano bayimiridde bwantoogo tebaatidde bwe batyo ne bakwata ebbaluwa ne bakulubuuta ne bagiteekako ne sitampu okulaga nti ffe tugireese ne bategeeza abakungu mu gavumenti nti bino ebigenda maaso biri biraga ekifaananyi ekibi ekisemberayo ddala eri eggwanga lyaffe era ne bavumirira ebikolwa byonna tebaataliza n'akakiiko k'ebyokulonda nga basaba keddiza obuyinza buve mikono gya military buve mikono gya poliisi buve mikono egya gavumenti budde mu kitongole nga kyo Electoral Commission. Kale nno n'ab'obuwangwa abalala kyekiseera muteekeko eddoboozi lyammwe aba Acholi sub-region weewaawo eddoboozi liwulikise n'okuva mu bannaddiini abamu twatandise obbawulira okuva mu bitundu ebya Acholi sides eyo nga bavaayo ne balaga obutali bumativu naddala ku muggo ogwavugira Kyagulanyi lwe yali agenze mu bitundu byeyo. Ba leaders mwebale nnyo mwebalire ddala. Now kakati Katikkiro wa Buganda nendoza Tsoke Nandala Mafaabi tuli mu kalulu Nandala Mafaabi ebimu ku bibuuzo ebyababuuzibwa the Warrior debate ku NTV Nkunyingi Muwada ye yabuuza ekibuuzo kino nti lwaki temukwata temwegatta nga bwe mugamba mbu muli ku opposition kwata kano mbu muli ku opposition ne muwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nandala Mafaabi yagamba nti buli muntu alina engeri gya mobilizingamu abantu be. Abamu bayimba music bamobilizingisa music fe ebyaffe bya ddala. Katugende mu kalulu ka 226 ke kanaasalawo buli omu kyanajjayo. Meaning that Nandala Mafaabi ekirowoozo kya Nkunyingi Muwada yali akiganye era n'agatta nako okujeregerera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati olunaku olwaleero abadde mu kuwenja kalulu mu bitundu ebyawa Mogani abadde mu kuwenja kalulu Nathan Nandala Mafaabi abadde Mpigi. Kandabe wano FDC presidential candidate Nathan Nandala Mafaabi first backlash from a section of Rukunjiri residents who accused him of betraying jailed opposition. Nandala Mafaabi abadde mu bitundu ebya Rukunjiri era eno abantu ababadde abakawukira omususa ne bamugoba nga bagamba nti yalyamu olukwe Dr. Kano Warren Kizza Besigye kifeefe yaganyuka ngamba amagye. Nandala Mafaabi bamulagidde kwate ekkubo dde gye wavudde genda tetwagala ebyobufuzi kubala. Okimanyi Kyagulanyi bwe yatuuka eno yakyusizaawo omubala Bobby ebyo n'abivaako people power n'abiwummuza ne bagunjawo ki free Bobby free Besigye eŋŋombo n'ekwata ebyobufuzi
oyina okuandastandinga wogenze abantu baawo naki kye bakkiririzaamu. Nandara Mafaabi yalyamu omusajja olukwe kati abadde waabwe. Kitegeeza Nandara awagamba eno ye district edeemye. Yakoba nti be tuweeko ku bantu nga Sajja chayagala sente yokuzinga buyali alina bakola nabo wano mupi mwerere takoma wano rukunjiri mu mugambe era turi banyivu tunyigire munonga omurukunjira tagarukamu. Okay, yembere baddewo ku Nathan Nandara Mafaabi wa FDC Forum for Democratic Change. Abantu bamugambye tekijja kukola, tekijja kubeeranga kikola. Mu ngeri yemu nga tuggalawo nzikiriza nkutuuseeko obubaka obwakatikkiro wa Buganda era mukuuma Damla Charles Peter Mayiga eyeyama okuzaawo amasiro era nga official amasiro gano gawedde okusinziira ku bigambo bya mukuuma Damla. Yoga webale nnyo ssebo, webalire ddala eddimu lino liwatuuseeko Katikkiro. Webale nnyo, webalire ddala tuwe katambi ka Katikkiro. Charles Peter Mayiga, zenze Charles Peter Mayiga. Ndi mutabani wa Sepiria Mukasa. Ndi muzzukulu wa Mariko Lukabazi. Ndi muzzukulu wa Bakawonga. Ndi muzzukulu wa Kyewalyanga. Ndi muzzukulu wa Namwanja. Ndi muzzukulu wa Mayiga. Ndi muzzukulu wa Namugera Kakeete Baale mu Buddu neddira mutima. Ndi muyanja. Nze Katikkiro owa Kabaka ali ku Namulondo. Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Muzzukulu wa Muteesa olubereberye. Muzzukulu wa Mwango owookubiri. Muzzukulu wa Daudi Chwa owookubiri. Muzzukulu wa Edward Muteesa, mutabani wa Edward Muteesa owookubiri. Ndi wano okutuukiriza obweyamo. Obweyamo nasooka kubuwa ennaku z'omwezi 14 Mei 2014 oluvannyuma lw'ennyumba eno muzibu azaalampanga okukwata omuliro n'ebengera n'eggwawo nga 16 Maachi 2010. Nasuubiza nga ndi n'ekibinja Kabaka Mutebi owookubiri kye yankwasa n'abantu bazzankwasa okumaliriza omulimu guno era guwedde. Kabaka Muteesa olubereberye ne Kabaka Mwango owookubiri ne Kabaka Chwa owookubiri ne Kabaka Muteesa owookubiri nyongera okubakakasa
nti ebyetaagisa byonna mu kulabirira ekibuga kino nabyo bikoleddwa. Enteekateeka zonna weeziri era zisiimiddwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Okay, tetusobola kusukakaawo okujjako kwebaza Katikkiro okutuukiriza obweyamu nga bwe yabweyama. Baganda baffe tetugenda sukkako wano, tusinkane mu mboozi enaabezeeko. Tugenda kudda n'emboozi ya UN evudde ne ripooti enkambwe, ekiwandiiko kye tuyinza okugamba ekikambwe ku magye ga Uganda ne Mwami Museveni munda mu ggwanga erya Sudan. Ebigambo tugenda byogera, emboozi tugenda kujja nayo, girindirire wano ku mukutu. Yenze Sajime, mbadde ne Morgan Kulenzi, Kalidalu era content creator, the Ruwero's finest. Abasigadde baafa. Baavayo ne David Lutalo balangirira nti teri abazaayo nga teba. So ngate abe ku mapeesa Konso Kabonero takyesimbawo. Nomination zaggwayo. Mwana nzaalwa era nga Makanda agasimbira ddala emukono. Namboze yakukiikirira oba? Weewaawo, olina omukyala emmeketere njasa biggu. Kale yenze Sajime, Katonda abeere nammwe, naffe abeere naffe.